Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Ya misango tikesimi yakala kalundi ka Aisha kanjudde olenzo olonje ono mulangira Katregga. Nagamba nti nno mwagalize kyonna kyakwagaliza kwatako ebiri ng'omwagaliza abalonga n'abawulirira mu fiizi. Ndi bulungi ogamba otya? Nkiwulira nga kyanjawulo. Okusookera ddala emmeme yange njagala okwebaza mwana muwala Annet Najjuma. Ekyamazima ddala neebaza Katonda omwana oyo ambeereddewo kubanga ekyamazima kiri nti twatandikira wala naye abadde mugumiikiza njagala omukakasa olunaku lwaleero nti eno ntandikwa ngenda kumutuusa wala mu kaseera katono nnyo nze nkukakasa Aisha oli mu kintu tewakyali kigaana tewali kirala kyonna kakati gwe weekunkumuleko obwekunkummuzi nfuufu kubanga ekintu okiri wakati simanyi ndoza Katonda we era alina okukakana ku mavivi n'ayongera okwebaza Katonda kubanga in fact sinabwe nkikunnyonnyola kubanga Aisha mutwale mukyala wange ikiriza Aisha omutwale abeere mukyala wo obulungi bwonna emirembe n'emirembe. Njagala okwebaza best man wange mukadde Eric ambeereddewo ekyamazima mukadde Kawoya ambeereddewo naye ate mu byonna abasumba bange omulabirizo ba James Kakande nyinza kwogera bigambo ki leka neebaze dadi anzaalira Aisha naye ate ngambe nti nsembyeyo oba ngulumize mami wange Teddy Namugambe ambeererawo ekyamazima abadde Katonda. Kale sebo kukikumi omwagala mmeka? Nsukka mu 10. Aisha bakwagala mugaye mwana gwe Aisha njogere bigambo ki olwairo kikkirize okitegeere nti nkwagala bannange ffe tuzibye oba tweyisa amanya ameka ekitusanyusawo kyetweyi oyinza okeera ku makya n'omugamba bannaye kalenge nga bwankubyeko okubyekubya omutima gwange gwoliwo n'okeera enkeera ng'owulira ebbugumu n'omuga nti Aisha gwe ebbugumu lyange kati era n'okeera enkeera ng'enkuba etonyeredde n'omuga nti Aisha onkubyekubye ng'enkuba eneekedde okutonya. Onzise best man mwebale kale munange bako byo omwache mungalo omwami ono akoze bulungi era njagala muyozayoza tutambule ffenna ebbanga naye ensanyuse nnyo okulaba nga atuuse ku lunaku mwagaliza birungi bambi mwebale kujja nsengalo zammwe basenga n'ab'emikwano entuulu muzikubuse fujjo mwanyiraze kyemmanyi essanyu ly'olina lingi libula okukutta wabula ejjavaano swazizza abasekanga okikoze mwanyiraze omenya akalulu kaliwa oleesa omwami wabula okikuzira bisanyu mu b'emikwano n'eŋŋanda abazadde basanyufu oleesa omusajja ne tumulaba mwanyinaze ogyogenda tweza obufumbo totuswaza mwanyinaze omanya bikodi oleesa omwami wabula okikozera bisanyu mu b'emikwano n'eŋŋanda nammwe abako bambi mwebale kujja ne mutatulimba kansabe Katonda abakuume obufumbo bwammwe abulyangiza sabula akalulu kaliwa asanyufu akalulu kaliwa mwanyinaze ogyogenda tweza obufumbo totuswaza mwanyinaze omenya bikodi oleesa omwami wabula okikozera bisanyu mu b'emikwano n'eŋŋanda nammwe abato bambi mwebale kujja ne mutatulimba kansabe Katonda abakuume obwira obubaka buno bulira muwe emikisa
kakati muko ebigambo byange nsaba obiwulire mwanyiraze ebigambo byange nsaba obiwulire yagala okusajja okuyonja omuwekeya Anokerenkera ng'enkuba etonyeredde n'omuga nti Aisha onkubyekubye ng'enkuba enekedde okutonnya. Onzise best man mwebale kale munange bako Kwache mungalo omwami ono akoze bulungi era njagala muyozayoza tutambule ffenna ebbanga naye ensanyuse nnyo okulaba nga atuuse ku lunaku luno mwagalira birungi byereere. Aisha kyenyiza okumugambako kyatamanyi ono omusajja mukwano gwange nnyo olwaleero atandise ku lugendo ate olupya emyaka 2 egy'emabega ebadde ntandikwa kati batandise kipya biweddeyo banange paya sisoko ekyamazima katwebaze Data TV kubanga abantu banze okwaba tebakimanyi nti ne TV esinga endala zonna ate gwe Shanita wakikuba n'okikakkanya muze jjajja tabuta oyo ekyokumugamba simanyi naye wakati mu byonna twagala kubebaza Hirwater gano nno nga manyi nga amazzi agasinga amala simanyi abanywa amanywa byabwe yangamba twagala Hirwater mudakiika 5 nenga muweereza kirowoozeeko lwaki twaleka amazzi amalala gonna kubanga gano ge tumanyi nga amazzi abanywa ebirala banywa byabwe naye ekyamazima kintu tukikwatiridde BS naye wangadde mu kintu tukola naye ate weebale kutegeka kuba buli mugole gwokolako bagamba nti Sharita omugole gwakwatako Sharita eyo tugenda giwagira okufiirawo obufiizi naye mbeebaza nnyo mwebale kujja ku mukolo gwa muganda waffe oyo kubanga buli kimu mukolo ngubadde mu nteekateeka naye yagamba njagala Deruta njagala ate Sharita yabajja amazzi njagala Hirwater era ne gajja tuganywedde era nange kano sikamulekera akahiru siyinza kamulekera ye kuteekako empete eno singa akabonero akalaga nti nkusibidde wano wabula akabonero akatandika omukwano gwaffe. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. This is for you, beautiful, sweet melody. Mbonyo buru banango mombe sambye nakoze yo mupango nefuna ya fumba nzomuvuko muto mulungi kati nina kuma anjagalanga bwendi atenga tanyoma baby ono wampisa tya Katonda twasobya yetonda tawuliriza ngambo ono kwenonze yamanyi omukwano nkulaga omukwano mungi sigenda kuswaza nja kukola bingi baby sigenda kweswaza
tonedde akalabo kano nga nkwebaza obutansiwaza nga nkwebaza okutuuka mu maka g'abazadde bange genda eka olyako mpolampola wengenda okukusangira mulangira nakana akalabo kako yajase butta genda ewaka tolya ekikomando yakano akalabo akawena olinnya erya yesu kristo omwana katonda abakagala muganda wange ebijakalaba abantu otyo mukulu wange ogudde mu bintu entebe enkadde ngenda nazo wesigaze empya olira ebyo sani Lava watuse ngateba mitakulose mukulama utune wano wani mama mukwana mujiyena mitewa micho watende ime yangwano ojemande ngasiyana neno chelenge. Don't you worry, cause times are windy. Nage windy nzawo tuchingale chino tuchingale ila tuchingale aisawa yaffe esooka ewedde naye tesobola kuggwa nga lekutuusizaako bannaffe abakyagenda maaso n'otuyira obubaka obw'enjawulo nga batwebaza myaka 10 nga tuweereza embaga ku TV. Maama Ajala webale nnyo okubeera ng'otwagala ekawanda naye ate Maama Ajala bwe yamaliriza okutwagala muwala we n'agamba oyo si ye maama nange leka maama mwebalizeeko Sharita ngaweza emyaka 10 ku TV. Muwala wa Maama Ajala bwatyo bwe yatwebaza eziddako zijja kubaza mu eyo family tujja kubeera nga tugimaliriza si kyekyo kale leka tubalabe. Banange Sharita we bali kwagala maama wange. Leleyo voice note gy'otaddeko awo wakati mu mbaga awo. Omanyi mbadde nga nina byenkwasaganya nengenza owulira eddoboozi lya mami wange. Nengamba ye ono si mami wange. Naye nga situnuddeyo mbadde bize. Ngenza owulira amaliriza nze Maama Ajala. Banange Sharita. Webale kwagala mamange nze mbeerako era embaga newe mbanga mbadde like ndi ku church sawa embaga nemanya nti etuuse nzirukirawo genda kulaba Sharita. Bambi nkwagala nnyo mukwano. Mukwane sawa yaffe esooka ewedde nyongera okugamba nti genda ku City Bridals opangisayo gawuni emu ne bakwirako maize dresses za weerere era bambi balina ne change dresses ennungi ewa City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. Engato nzija Kato Sale Center nyambaziddwa Sharita's Bridal World. Jukira tulina saloon ekola ku bagole, tulina gomesi n'emishanana n'essaari ez'ababuuza buli kimu tukirina, tulina video n'ebifaananyi keeki kufumba honeymoon ebweru. Oh my god, ebiteeteeyi tubirina nnyo mukwano ku Nasser Road ekizimbe bakiyita Sal Complex n'okusomesa abagala okuyiga enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10. Malakai Ecolodge we wano wendi kafo kalungi okuwummulira, kafo kalungi okulya ku kyennyanja, kafo kalungi okulya ku nkoko. Malakai Ecolodge ekitende w'obeera ojja nga bwe nagambye nga tuzija Kato Sale Center ate bwe enjoya okunywa amazzi sinywa mazzizi nywa hill water. Oh yeah, katikabewo Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water, purity, nothing less.